atenderezebwa agulumizibwe oyitaffe Tonda ne mama Namugereka abange obwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira ddembe mbagombago kyewagula erizala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe embiti bya ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa k'ensi yaffe ey'omonda wepo ne aweeru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza nkusaba bisule mu guluka weeyongere n'obulamu obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaakubere nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri jjajjaffe Byuma amanyikiddwa nga Archangel Cryon mu Lunyanyimbe saba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwetudde ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere bwamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo nyongera okujjukiza nti mwenna abapya waliwo emisomo egy'emabega egyetaagisa okubeera nga giwulizibwa so osobola okugenda ku YouTube n'ogenda ku playlist wonyiga button eya wansi eya more compositions ndowooza then ogenda kulaba playlist eya mulongoswa onginyigeko ojja kubeera nga oddayo emabega otandike ku misomo egy'emabega kubanga egy'omu maaso gijja kubeera nga togitegeera bulungi kasita nga totegedde musingi engeri emisomo we gizze gisomesebwa so nkusaba ddayo emabega osome emisomo egy'emabega gikuyamba okubeera nga ozimba entegeerayo weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa ndi Byuma abaagalwa mwali muwuliddeko nti wabeerawo okukkaanya wakati w'emyoyo nga kwa lubeerera kansuubire nti mwali mukiwuliddeko naye okusobola okubeera nga nnyinnyonnyola ekintu kino nja kutandika n'okubagamba kino wammanga nti kintu kirungi okusobola okubeera nga omandwa n'okussa amayengo ago ag'emyoyo egikkaanya akaseera konna kitegeera era nga simanyi nti mulina okutegeera n'okumanya ku kino naye nga we mutudde awo nga we muwuliriza obubaka buno obuli okubeera nga bubaweebwa abaagalwa waliwo ebitundutundu bibiri ebibakola ekitundutundu ekikola mmwe ekitalabika n'ekirabika era nga byonna bye bimu era nga ekitundutundu kye kikola omubiri gwammwe oba kimuyita ekitambo kyammwe kitegeera ate ekitundutundu ekirala ne kikola kye muyita omwoyo wammwe kitegeera abaagalwa omwoyo wammwe tali ku luuyi luli olw'akatambaala ak'ensi yammwe omwoyo wammwe ali wamu nammwe nga muli wano era nga ali ne ku luuyi luli olutudde mu butalabika omwoyo wammwe alina ebitundu bingi by'asobola okubeerako kubanga ye mwoyo mutukuvu
omwoyo wammwe atuddemu obwa sseemyaliriro oba kimuyita multidimensional souls, era nga muli bitonde ebitudde mu butalabika, kubanga mulina ebitundutundu bino ebibiri. Mulina ekitundutundu kino ekibakola, ekibasomesa era ekisomesebwa, kibasobozesa okusobola okubeera nga muyambazibwa ekifo ekyo omwoyo wammwe mwatudde. Abaggalwa, omwetooloolo guno ogw'12 oba gwe muyita abayigiriza 12 bonna batudde mu nda yammwe era babakola. Buli w'ozuula nti oli mwoyo, otegeera nti yeggwe ekitonde eky'obujjajjammwe ku sseŋŋendo eno, kubanga byonna muli kimu. Kino kikuyamba okusobola okubeera nga weeyubula n'okweggyamu ebyo byonna by'obadde tomanyi, n'omanya kiki ky'oli, n'omanya ekitundutundu nti oli kitundutundu ku mwoyo ogwo, n'otandika okubeera nga otegeera nti ebyo by'obadde olowooza nti tebisoboka, bisoboka, era ng'osobola okubeera ng'obikola. Bino bye muyitanga ebyemagero ebitandika okubeera nga biwangibwa eri ebitundutundu byammwe ebibiri, eby'ennyama oba kye muyita ekitambo kyammwe n'eby'omwoyo wammwe, era nga omubiri gwammwe y'entebe y'omwoyo wammwe mwatuula oba ekyombo ky'omwoyo wammwe mwatambulira, era nga mu byaddala mulimu okukkaanya okw'emyoyo. Wandiba nga tolina kutegeera na kumanya ku kyo, naye njagala nkusiigire akazigo nga tukozesa entegeera ey'eggulu eryokusatu. Abaggalwa, njagala njogere eri abo bonna bamaama abali okubeera nga bawuliriza obubaka bwange mu lugendo luno. Tegera, njagala tuyogere engeri gye mweyisaamu n'abaana bammwe. Ebiseera ebimu mwesuubiza nti nja kubeera naawe mu bulamu ne mu bufu, kubanga abaana bammwe mubeera mubaagala era nga kye kirabo eky'omuwendo kye muyina eri mmwe. Kino buli kiseera buli we mufuulibwa mukyogera, era we mukyogera mwesanga ng'ekitundutundu kyammwe kisigala wamu n'abaana bammwe paka nabo we bafuulibwa. Kubanga bangi we mutuuka eno mu bufu mugamba nti ekikkoowe ekisembayo eri abaana bange nja kubeera nabo. Kino ne kibayamba okusobola okubeera nga mutuukiriza endagaano eyo gye muyina n'abaana bammwe, ne mubeera nabo paka ekikkoowe kyabwe ekisembayo. Weebuuze, wali weebuuzizaako kirabo ki ekyo ky'oyina eri ggwe? Tulanga kya muwendo. Omwagalwa, kino kibeera kirabo eky'okwagala n'essuubi. Wali okitebereza? Wali otebereza nti waliwo okukkaanya okwo okuli wakati w'emyoyo ku sseŋŋendo eno? Naddala abo be muyinako eŋŋanda nga mwava mu musaayi gwe gumu. Simanyi oba mwali mukiwuliddeko paka olunaku olwaleero, naye nzize nkyogerako emirundi mingi era nga nzize nkiwa amannya mangi, naye mu byaddala kuno kubeera kukkaanya okw'obutakoma. Kubanga ebiseera ebisinga kasita weesanga n'oyogera eri abaana bo nti ozze oba obasubya akaseera kanene, era nga oteebereza engeri
engeri we banaabeerawo nga gwe toliiwo. Kino kibawo olukusa okusobola okubeera nga emyoyo gyabwe gisigala wamu naawe oba wamu nabo. Kasita oyogera ebigambo nti omwoyo wange alibeera naawe paka ekikkoowa ekisembayo, kino kiba kitegeeza nti obeera obadde naye paka waava mu nsi. Kuno kubeera kukkaanya era nga kukutwala ku mutendera oguddako ogw'omwoyo ku mwoyo, nga newankubadde abaana bo babeera tebamanyi, naye kino kibeera kukkaanya okwo kwe muzze mukola ng'emyoyo, kwe muzze mukola nga abaana b'abantu abatudde mu nnyama n'emyoyo. Kitegeera wano kye kituleeta mu mwetooloolo gw'12. Buli mwetooloolo gwonna gwe muyina mu myaka gino gye muzze mutambuliramu, muzze muweerwa ebbanga ery'emyetooloolo gino 12 ku mutendera ogw'omwoyo ne ku mutendera ogw'obwana bw'obuntu, bisobole okubeera nga byebongera wamu. Era nga tukusaba ofuna okutegeera n'okumanya nti osobola okwebonga eri ensi zino ebbiri. Ensi ey'obutalabika eri busuka kkubo w'akatambaala ak'obulimba n'ensi ey'obwana bw'obuntu. Era nga kino osobola okukikola mu ngeri nnyangu. Kitegeera abaagalwa, tusobodde okubeera nga tuteekawo olutindo wakati w'ensi zino ebbiri, era nga tugenda kubeera nga tukola ekintu kyekimu abaagalwa, okusobola okubeera nga buli kintu kino ensi zino ebbiri zibeera wamu. Kitegeera abaagalwa, kuno kwe kukkaanya okuliwoo ng'emyoyo. Naye kati tugenda kubeera nga tukalubyamu ebintu nga newankubadde abamu basobola okubeera nga tebamanyi nti ebintu bino gye biri, nga muno mwe muli enkola ez'okugabana emyoyo oba gye muyita soul sharing. Tuzze tumandwa ne tubagamba era ne tubasomesa ku nkola eno ey'okugabana omwoyo, era ne tubagamba kiki kye kitegeeza, nti omwoyo teguli nga ensi gye mulowooza, kubanga tegutambulira mu bwannamunigina. Omwoyo gutuddemu obwa sseemyalire era gusobola okubeera mu bifo bingi mu kadde ke kamu, era gusobola n'okugattaganya wamu n'emyoyo emirala mu kadde ke kamu ate nga guli walala. Kitegeera kituufu osobola okubeera obwannamunigina bw'omwoyo era n'oyimirira mu bwannamunigina kubanga gubeera mwoyo wo, era nga erinnya lyo liba ligenda eri omwoyo wo. Kitegeera kubanga awo gy'oba oli. Naye ate osobola okwesanga ng'ekitundutundu kyo eky'omwoyo wo ate kiri mu muntu omulala. Ensonga lwaki mbagamba ebintu bino musobole okubeera nga mutegeera nti omwoyo gwammwe teguli nga guyika ekkomo ng'emibiri gyammwe egirika ekkomo. Kitegeera kati osobola okwebuuza, naye byuma lwaki otugamba nti nno ate wenaafuulibwa nja kugamba abaana bange nti nja kubeera nabo akadde konna, naye ate nga nnyina okukomawo ku sseŋŋendo oba nzaalibwe ku sseŋŋendo endala, nsobole okubeera nga nnyongera n'emirimu gyange gye nze ntambuza. Omuzimu gwo gwe gusigala n'omwana wo, omwoyo wo gwo gusigala gukyatambula, naye gubeera gumanyi ebigenda mu maaso n'omuzimu guno gwolese n'abaana bo. Mulaba obulungi bwe muyina mmwe ng'emyoyo. Musobola okwogera n'obufukunya bw'abantu mu kadde ke kamu. Musobola okubeera mu kifo kyekimu akadde ke kamu. Musobola okumanya n'okuyamba abantu ab'enjawulo mu kadde ke kamu.
mu biro bye bimu. Musobola okukwata mu mikono gy'abalala mu kadde ke kamu era musobola okukoowoola amannya gaabwe mu kadde ke kamu. Y'ensonga lwaki muli birungo eby'obwakatonda kye mumanyi nga Katonda bitudde munda yammwe. Kasita mumanyi nti buli kintu, kasita mutandika okubeera nga mumanya nti buli kintu kyonna kisoboka. Mu ngeri eno w'obeera ng'omanyi nti oli Mwoyo Mutukuvu, oli kitundutundu ky'omutonzi oba kye muyita emisange, era nga waliwo ebirungo ebyo ebikutuddemu ebikuyamba okusobola okubeera nga obeera mu bifo eby'enjawulo mu kadde ke kamu ate nga tomenye mateeka g'abalala, kubanga okikola ku luuyi olulala. Osobola okusigala n'omwana wo ate n'oddamu n'obbulukira mu nsi endala n'ozaalibwa mu mubiri omulala. Osobola okutambulira ku sseŋŋendo na ttimba naye ate ng'omwoyo wo gukyali n'abaana bo ate nga bali ku sseŋŋendo ndala. Temulaba nga kino kinyuvu? Ate era osobola n'okusalawo okuddamu n'obubbulukira mu famire y'emu ey'abaana bo mwe bali. Kiba kitegeeza nti omwoyo wo gubeera guli mu kifo kye kimu gye gwesuubiza okubeeramu. Era n'otunuulira abaana bo nga bakula naye ate nga weesanga ate nga beeba bakuyita mwana waabwe. Bikuleetedde kanzunzu? Abaagalwa, yemmwe lutindo lubagattaganya mu kwagala era nga yemmwe ekisuubizo ky'okwagala n'okukkaanya okwakagala. Era y'ensonga lwaki muli wano. Yemmwe kwagala eyajja okusobola okubeera ng'alabisibwa eri ensi. Musobola okutuula ne mulaba engeri okukkaanya kuno bwe mwakukolamu, si bwe kiri? Era mulabe engeri gye mwasuubiza okusobola okubeera nga mwerabirira paka ekikkowe ekisembayo. Ndi Byuma era nga ndi mukwano n'abaana b'abantu. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.